Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Dungi lyayabise naye bali mu kulikola of course naye ekigoma ekigatta Nakaseke ne Luweero wali mu Lugogo wayabise. Nsaba mugumiikirize naye we lyayabikidde nga waliwo company yabawa contract okuba nti ekola ebadde ekola naye olw'enkuba ennyingi bagenda mu maaso n'omugga gwaffe wali eri ogwa Lumansi mu Namasujju muvuge empola guli mukolebwa ndowooza makubo kufu Namirembe Kiteredde ago gonna galina okukolebwa mu Ssemuto Town Council mu Kapeeka gonna galina okukolebwa era tubasaba bane mubeere begendereza n'ekibaala ndowooza nammwe bali mu kulima olaba nga bayimiriddemuko mumanye bumanya nti no nti enkuba yekyaba taata nemwe mufunye mu gavumenti eno akubanga enguudo ezammwe buli zimozi zimenye buli wamu bazikoze amakubo gali mukolebwa kubanga kubadde kusoomozebwa kunene nnyo ng'era bw'olaba President Museveni bwe yali ayita Nakaseke yayomba nimugasebo nekkubo lyoyiseemu nze nalirimanga Lutamaguzi kuba nze kyamaani w'enguudo ewaffe era nakola omulimu munene nnyo ennaku zino ku budget committee okulaba nti tufuna amakuba ago natwafuna buli omu asikaza waabwe ndowooza olaba ne president gyava ente zitambulira ku chorus ogwo tegube mutima mubi asi mutima mubi osooka wammwe ne Bible egamba osookanga n'abeewammwe naye nze of course twafunayo kilometers ali 1500 olulaga nti no nti wonna Nakaseke South egenda kulimibwa n'olwekyo nkubiriza abantu baffe mubeere begendereza amakubo gali mu kulimibwa bwe mulaba kirimiddwa obubi of course olina okulwanirira okulaba abantu bo nga baako ne kibafuna tumaze ebbanga ddene nga tuli bubi ku byamakubo ndowooza era obadde ng'olaba ennaku ezo bwe navaayo nengoba ne ku ttiimu z'abafere ezaali zizze nga zitambulira ku biguleeda genda osasule ssente mu kitongole kya Works mukulu Katumba namuwoninga ne ttiimu y'abanne ti abo Ministry of Works walo grupu z'abafere zijja ne zibasasula ssente batambulire ku guleeda banoonyezeeko obululu naye ne mbawoninga nti bw'obeera oli Nakaseke n'olaba omufere yenna eyeetadde ku guleeda ya gavumenti ey'ennamba emyufu oba ey'ennamba za bbulu oba ey'ennamba enjeru eya Ministry of Works oba eya UNRA kuba bukubi kifaananyi kubanga twakitegeera nti walo grupu z'abafere ezijja eyo ne zitambulirako ku grade ezo gwokuba bukubi kifaananyi n'okuba n'ennamba plate ya grade eyo n'omufere gw'osanga ng'ayambaliddeko bwepoloni tusasudde simanyi tutambulire kuno tunoonyezeeko obululu nga bwe tufera naye kiriniyo naddala mu Ssemutaawo grupu z'abafere we zisibukaawo ekyo nakibagamba naye sebo era twafuna leka kuba wa mutima mubi twafuna n'ekkubo lyaffe lino erya Kisule Kapeeka okuliwa chorus naye tukyalina challenge nnene okuba nti waliwo ab'omutima omubi abagende wa Genosale kuba of course Genosale amafactory agali wali enamukekeera naye namubuulira njagala kuddamu muwandiikira bbaluwa nago gaba gayanguyizibwa ekkubo eryo nga likoleddwa liddwa chorus twasayininga contract liibwe chorus naye waliwo ab'emitima emibi abadduka ewet tokola chorus oyo empowering Lutamaguzi empowering ABCD tokola chorus naye nga abakulembeze abo baddeyo mu bitundu ebbanga lyonna ng'obabuuza lwaki temubadde nga temusaba makubo gano okuba nti gavumenti n'olwekyo Genosale nkusaba ssebo ekkubo eryo litandika okukolebwa era ssebo nzikiriza neebaza abatuuliriza wekitiibwa Nanjwenge Ekabeere webale tuuliriza mukulu Mutibwa Samu Ekibale mwebale kutuuliriza munnamawulire mukulu Sozi webale tuuliriza ne boolinawo musawo Matirudde Ebulemaawo ku St Faustina mwebale tuuliriza musawo Sale Ekirema ne boolina baawo mwebale tuuliriza wekitiibwa Yoweri Mulule sebo mwebale tuuliriza mukulu Ndulu Emizimba mu Kapeeka Mwami Wilba sekuritale wa mabangero siwano mukulu Kiziri Kapeeka n'abalala mwenna mu katawuni k'Omulule mwebale nnyo kuba ku Radio BT katawuni k'Ekirema katawuni k'e Namasujju so mukulu Kizza omuvuzi wa takisa mwebale kubanga mutuuliriza katawuni k'e Namirembe ak'Ekabogwe ne Nakatandagira n'abalala bonna abewaffe wali eri e Kaasangombe mwebale kubanga mutuuliriza nga temuvaako ku Radio BT nimbasaasira nnyo abantu beekabiraawo Ekapeeka olwa muzeeyi Lukuse yafudde nsuubira kuziika leero naye sijja kusobola
kuba nja kusindika mukulu Nanjwe nga nkiikidde ate batugana n'okuziika batugana okuziika naye tubate tulina kya kukikolera tuba tulina okulaba nga tubeerawo n'abantu baffe tulina challenges nene nsanze mwebaza president bamuwadde embuzi naffe batuwa embuzi naye kyetwagala okubiza nze mbadde mwebaza nalabye ng'agamba nti yawaddeyo akakadde kamu mu emitwalo 40 ku musaala gwe n'enseka n'eŋŋamba eggwanga lino lyetaaga kusabira omuntu gwe tuwa bajeti eya triliyoni namba bajeti yawadde ku musaala gwe nze nawaayo mekasebo bukadde 2 gwesinga okufuna omusaala nze nawa kuki andi kakati gwe okufuna omusaala nze nsiga president ofuna omusaala afuna miliyoni 3 sebo bw'olabanga abakudaaze oyitangawo misinde bw'olabanga abakudaaze oyitawo misinde kakati tumwebaza okwata miliyoni 1.40 n'agiwaayo nange nga Lutamaguzi nze kyagenda mu likodi nze nasooka era n'ababaka bakyogerako nti Lutamaguzi yasooka okugamba ku musaala gwe waayo miliyoni 2 bazinsalengako nga naye bwe yagambye buli mwezi nange we nasalawo naye okulaba triliyoni eyo si biliyoni triliyoni asinga obugagga mu Africa kuba bamu ranking emabegakaawo nga tumuwa bajeti kino mukiwulirize kuba oli mukulembeze munange tuli amasiga 3 agafuga eggwanga eryaffe erya parliament eriri eri executive n'erya judiciary kakati bwe tuba bw'abanga ye gwe tuwa bajeti eya triliyoni namba eno bajeti ya makage sebo si department ne makage tumwa triliyoni etya triliyoni bwe buumbi 10 nasalawo okukudaalira bannansi mu bugagga obungi bwe balimu ntimba wadde miliyoni 1.40 ne bayita n'abamawulire ga gavumenti nti mugikube mugufuula omutwe basseruganda tulina okwesabira alina byawaayo nga tabayise mbadde nga wano sebo nga nsaba nti tulaba bannaffe musolooze naye mmwe munawaayo kodi nga basirise bake buli omu teri anyega mbugulugunda tanyega ne baminisita bano betwita super rich ministers abakontrolinga ebyobugagga by'eggwanga abakontrolinga golodi abakontrolinga ebisaawe by'entebe abakontrolinga mabos abakontrolinga limestone abakontrolinga ekibuga ky'eggwanga kyonna abakontrolinga amafuta g'eggwanga abakontrolinga population y'eggwanga okugula eddagala lyonna mu ggwanga those super rich ministers are very quiet tewali n'omu nakugamba waayo yadde akasaketi kaki k'omunnyo naye okulaba nga senkaggala afuga eggwanga n'agamba nti nze ekinene nnyo kyemba wadde akakadde kamu mu miliyoni mu emitwalo 4 basebo mulina okwesabira eggwanga the joke of the century alina obupiki bwe bumeka busatu ne bakuba mu ngalo abamawulire ku mmotoka ekyo kituufu naye nzikiriziganya nakyo ku mmotoka sebo kankubulire pulezidenti oyo golaba emyaka kati 35 tagulanga ku mmotoka tagulanga ku mafuta tapangisangako sente zalina bazimukwatira na bukwatizi mu makutiya tasasulanga ku sikulu fees naye okubanga gwomaze emyaka 35 mbuyiza tosasulanga ku sikulu fees togulanga ku moka byonna bakugulira bigulire nengoye zoyambala bagulira ngulire nemmere gyoli bagulira ngwe n'okwata akakadde kamu mu emitwalo 4 zempadde mu crisis kubanga eno sebo gye tulimu it's a crisis. It has never happened in the history of our country. It has never happened in the history of Africa. It has never happened in the history of the world. Enyonyi zonna ne ziba grounded. Olunaku lwajjo nabadde ku mawulire nga amasomero gonna ne gaggala emipiira gyonna ne giggala ebisaawe ebbaala ne ziggala amasinzizo gonna ne gaggala buli omu n'abanga ali totally locked down world lockdown walibadde tubuuza nti Sseruganda gwamaze emyaka 35 nga tosasulanga ku musolo tosasulanga ku renti tosasulanga ku mafuta bakutere mu buteezi emmotoka ovuga amadi mpitirivu tosasulanga ku sikulu fees tolina kwosasula n'okwata akakadde kamu mu emitwalo gw'omuntu w'omukyalo kankubuli abamu temumanyi kakadde muyinza okulooza njogera kakadde k'omuntu akakadde bwe bw'omutwalo omutwalo ndowooza 10 si bwe kiri obw'omutwalo 10 nayongerako obw'omutwalo obulala 40 bwe yawaddeyo nti awaddeyo oluvannyuma lw'emyaka 35
n'olwekyo ffe abamu mwali badde mu Twitter the living heroes nze olaba omubaka wa parliament eyafuuka ayeetise emigugu kuba kati omubaka wa parliament najja ano nenkugamba i programu eno abaka bangi bajulira era kati kwe bali bangi they are following us nakugamba nti omubaka wa parliament bwe nalinga ngenda mu parliament namuvumiriranga nnyo ngera bolaba nga babaka bano bejjalabe ne bwe mbadde mu parliament nendaba experience MPs gye bayitamu nendaba ebizibu bye beetikka buli ku makya nebuuzanga nti lwaki ababaka bano bempulira bagamba nti bafuna esente empitivu tebazimba za arcade nammwe nababuuzaako wano nti mujje mundage ku arcade ya MP mu kibuga kuba bayoola mpitirivu mu parliament mujje mundage ku bugagga bakuŋŋanya ngenda okwekanga nga MP yafuuka government. In the absence of the central government, MP afuka government. Nebano be mulaba bekoza abayita ababaka ba parliament embizi ku social media. Oluweta wali omubaka olinayo ko olina. Omubaka munne wali baddo tuyaba kino. Omubaka nakyo. Ngojeka ababaka abakodo. Kuba tulina timu yaffe y'ababaka nga naffe tumanyi nti oyo okumukongolako ekikumi osobola okkongola enkwa ku nte osobola okkongola enkwa ku nte kikwanguyira okusinga omukongolako ekikumi abo gye bali era bawa excuses nyingi ne bagamba nti fene waffe tuli boogera nnyo ebigambo ebiwooma eby'obufuzi n'akuwulira ebigambo ne bwo mugamba yes ebigambo by'obufuzi obyogedde honorable naye bano abantu bo bayambi ota ne bwe banayikondo temukwatako ne bwe baba bafiiriddwa tebimukwatako ne bwe kuba kuyamba ku bantu benga bamugambye nti waliwo ensonga eri wano temukwatako kati we watuuka ebiro ebyokukolera mu political bulingi n'olyoka omulaba nga avaayo akola bulingi tulina ababaka bangi ennaku zabadde batateesa mu house ng'omala emyezi nga tomulabye lwakuba nti n'omukyalo oyo Kadaga naye alina ekisa etteeka ligamba oli bw'amala emyezi 3 nga talipootinze mbaba balino mukangavula naye ogenda okulaba wabeerawo ebiseera bya bulingi ne bajja nti bakomewo batandike nabo okuddamu okurigaininga oba okuzimba erinnya n'olwekyo bwe tulaba nga omukulembeze eggwanga avuddeyo mu biro bino ebyokulaba ennaku mungereza atera okugamba do it or never kikole bato kikolangako n'agamba nti ku bugagga obuyitirivu ennyo bw'alina bwakuŋŋaanyiza emyaka 35 nga bannansi bamuleze n'agamba nti kutte kakadde kamu kokka mu emitwalo 4 nze nange nagadde okusabayo kkopu zange ne nga banze ndibuuda sente ewaffe mu kyalo omuntu omugagga ennyo bamuyita bijodolo bw'olaba akutte kasanke n'akawaayo nga saddaaka kati nze olompeeyo ki oba olina wookwata walala we tutamanyi tewaliwo kuba nkugambye nti abasinga obugagga ennyo mu nsi bavuddeyo ne bakwata nti eno kyeke gye tuwaddeyo yakakadde kamu mu emitwalo 4 ze bawaddeyo ne mukuba mu ngalo n'abalala emwetala eri olwo kati ffe nagambye nti obanze naliwaddeyo nga siringi 13,000 mundabayo yaliwaddeyo nga mmeka nabadde musuubira okukwata biliyoni nga 5 tufudde kijebejo yasudde endagamuntu ye tubadde tukusabawo nalebo ogimutwalire yagisudde anabaddaze kutulabako mwagifunye yagituwadde wano weeri tubadde tukusaba ogimutwalire aleme kutindigga lugendo mwami Mwesijo w'ekijebejo ojja kujja ku kampu Lutamaguzi ekasa ng'ombe mu weekend etandika ojja kusangawo ogundiyo in fact lwanajja okukima agundi nali mugambye abaleeterere ku matooke yakomyewo lyannakacwa weerirya lyamoti weeriri kati ettooke lyaffe lya bunabulemeezi muliryeko era ne lwanadda era ku kampu Lutamaguzi ng'era abaleeterayo ku ttooke ne ku muwogo ne ku lumonde singano ne President Museveni nga mwami Lutamaguzi bw'okola naye bwakola n'atuuka n'agamba nti mwami Lugunda mukunja nakati mubagendayo ku biiti obatwalireyo ko kawunga batwalire ku ngano yiyo golowooza bakola nabo bo be bali obulungi wali ofaanana ng'agamba tulina kampuni ezireeta ebiweebwayo wali eri ku bya covid naye ng'abakozi baayo baaze kampuni ezo bafa enjala nga ziwaayo they are contributing hundreds of millions nti banetuwaddeyo okulw'eggwanga naye abakozi ba kampuni ezo nga buli omu ali mu muzigo gw'enjala mwemutira teyamuyamba so kati webadde osaba ssebo mukama wange ebyo bisoboka mu nsi y'abantu abaagala ensi yaabwe abantu batono nnyo abaagala ensi eno
era sebo ensonga lwaki olaba buli omu yeeyisa kati mu mbeera gyakola ki gye yeeyisaamu naye osanga ebiseera gye bijja buli muntu ajja kugenda okurealizinga mu mbeera gye tulimu akola ekisaanidde okukolebwa naye sebo nzikiriza neebaza abantu baffe abali mu kutuuliza abaka palamenti mwenna mbeebaza abali ku radio beat ndabye wano ebirowoozo byemukubaganyiza baŋŋambye nti tutamaguzi cheke President Museveni gye yaleese yakakadde akamu mu emitwalo 4 esente ezalabiridde ng'agiwaayo zasinze kuze yawaddeyo ku cheke otegeeza ki abagirese ku mukolo ogwakoleddwa ate tusiimye nkugambye bano babaka baŋŋambye nti bakozesezza obukadde 3 okwaniriza cheke mu kulya mu kunywa abakulu we batudde bakozesezza obukadde 3 mu kwaniriza cheke yakakadde akamu mu emitwalo 4 naye eyo Uganda mwe mulina okutambulira naye sebo nzikiriza neebaza abatuuliza sebo kyamaani w'okwomwakuliriza ne tiimu ye y'oku Nakaseke district mukulu Mavuma sebo mukulu Makanga ne tiimu ya ne bakaawo bali mukuuliriza sebo NRDC mukulu Kibirige Sebunya naye webale kuliriza radio beat yawe Nakaseke Master Ndebe Lawrence ku Noah's Ark webale kuliriza beat owekitiibwa bali Kande Kadunda webale kuliriza radio beat mukulu Kanga Veru Kyamwe bale kuliza radio beat Kansala Senyimba Enansa naye bale kuliza radio beat mukulu Kaluya Enamirembe wali ewaffe we bale kuliza radio beat mukulu Mukibye Sekanyonyi mukulu Kerebwe Ekikumango we bale kuliza radio beat mukulu Musomesa Kigundu Emifunya mukulu Mitye Semuto mukulu Kabande Kapeeka Musa Esemyungu Mwemuzeyi Sewanyane Ekibale mwenaba ne mwe bale kuliriza nnyo radio beat kati nabadde nkyakubuulira nti luno olutalo oluliwo kati mu ggwanga lwemulaba oluyolekedde parliament luli mu kubawugula mwenna bannansi muve ku kyammwe gavumenti ebadde mu buyinza emyaka 35 ng'ekyalemereddwa n'okuwa just one district y'e Kampala emmere district emu tulina district 135 naye ne district emu ekyalemeddwa okuweebwa emmere kawempe ogiwaako gundi Kampala yonna tebannamala sebo nze nkubulya ndi mbaka parliament ate soogera byanjwanjwa abantu abasinga mu Kampala tebannafuna mmere muwakiso ne kwota kati tetunnategeera ffe twayisa 59 billion zigule emmere nete tuziraba emmere ekuŋŋaanyizibwa buli lunaku abantu babaza ku biboozibozi bya palamenti babawugule maama obukadde 20 maama wewera ababaka bwe baguze ennyonyi mu bukadde 20 gavumenti ekwata ssente kino nkikamba bannansi kuba ffe tuli ba self-made nze sitisibwatisibwa era nagamba abantu nti nze obukadde 2 bwe mwogerako sibukwatanga nako kuba have so far spent 95 millions era nengenda ku record nze nasooka okuwaayo emmere n'omusaala gwange ne sente ku district nengamba abantu nze olumu waliwo wiiki weetuuka ne spending more than 20 millions kwa tusobola kuleka bantu babonebone ng'ogyeko ba MPs ababulingi abajja eno n'agiraagira obutalatala naye ffe tulina pain era nze nagamba omubaka wa palamenti yonna sente gy'osanga ku akawunti yo mu biro bino gijjeeko yamba abantu bo bine bya bulingi muna bisanga oluvannyuma okola otya bulingi ng'abantu baffe enjala neno bya Minister Saida Bumba yagambye ndinze ebyo sibimanye ebyo butajjayo sente anti kati ani yakugenda nti Bumba sente tajagala anti wali atayagala sente bwaba agijjeeyo kabe minister kabani nojjayo sente nga tojijjeeyo kwejala byaggwe kuba tulina bannaffe ng'ajja mu parliament kujja musaala gwe kucakala mbe n'omuntu omulonzi we tamumanyi kimuluma naye ze bojjayo sente n'oyamba abantu mu biro bino bye tugwamu nga nabagambye nti omubaka wa parliament yafuuka gavumenti sikulinaako mutawaana bano leka boogere basasulira ku social media simanyi tuyambeko kuba kadaga ne parliament bannamawulire abamu basasula n'omusanga ng'atambuza ekiboozibozi kya parliament mbwayambeko gavumenti obutalekaawo vacuum abo bonna mubatunuulire gwe omubaka wa parliament alina sense erumirirwa omuntu wo ne bw'osangayo 15,000 nga zazzemu era zijjeeko yamba abantu kuba tulina abantu baffe bafiira mizigo
abale bafiira mu byalo abale bafiira eno government yaze mu bulingi nti tusasulire ekibozi kino kituyambeko abadde bagenda okutusaba emmere okutubanja emmere ne sente ze tukuŋŋaanya babeere ku bibozi ebyo ku social media n'abamawulire be basoma mama obukadde 20 wowe mukadde 20 n'obabuuza tulwakire mukuba mu luyimba mukubeemu oluyimba mu luteeka eri naye ffe muleke abantu abali ku mulamu ababuuze nti emmere ekuŋŋaanyizibwa erigabibwa ddi ye question eri mu ddiiro nafudde enseko bagikuŋŋaanya naye munete tumanyi nalabye omunga agipakinga mu buveera ng'ajja mu buli obwa not for sale ateeka mu bubweno era towabirabye byabaddeko ku social media mwe mwabadde ku radio nga muli bize fetwalabye kati tubuuza nze omanyi bwe ŋŋendayo nteeka ku nninga ne ŋŋamba abantu nti bwe muba mwe mutambulira ku bibozibozi bino ebya parliament ebisasulire mu bitambulireko neffe tukyali iga emmere ekuŋŋaanyizibwa eriweebwa ddi abantu waliwo bye tuyita perishables ebivunda emigaati amagi ng'abasajja baleeseroleza amagi nesinawulirawo bwe bagaba ku magi otutaatatande babagaba nalabye eri mu ddwaliro ly'ekikamula eri Nakaseke wa Saida Bumba bagabyeyo gavumenti yagabyeyo kilo za sukaali 3 nzi musajja mukatuli kyatya katonda muga katonda mugo kilo 3 kilo 2 3 sogera byakira lusebo mu ddwaliro awalala bagabawo obupakiti ndoze kapeeka wali omanyi okudwaliro lyawo bagabyeyo obupakiti bw'amata oba buna ne kilo za sukaali 5 kakati fe twayisa bilioni 14 ezasooka mugende muguliremu abantu ebintu ebyetagisibwa mu malwaliro n'abasawo netuziza netugamba nga tuyisize supplementary eno tusooke tumonitaringe bino bye bakuŋŋaanya bituuka ddi mu bantu kuba obudde bugenda naye gwe olaba ne Kampala obukampala aganye ne Wakisa aganye owe Nakaseke n'omusuulirako mbukujjanzi bakukuululiddeko akagulu kaalyo kuba mu ngalo for accountability purposes gwe omuntu abeera mu Kampala nga tebannakussa ku bibozibozi nti tuyambeko okuba parliament owugule oba owugula ze bannansi waafunye emmere yo lwaki togibanja kuba nkimanyi nti obukadde 20 bw'oyogerako ku mbaka wa parliament ali generous nga Lutamaguzi nze seewaana bwewanyi tebumala na dakiika 10 naddala mu biro bino naye obukadde 20 tebumala na dakiika 10 nze mu Lutamaguzi nga buzzeewo nga ne constituency atoleza tuyamba ba constituency bokka n'abalala eri ne bakuleetera abaana ennaku ezo nayombagana ne speaker ali ku radio yaffe n'ajuulira kati okusinza nayombagana ne speaker mugamba abantu zero distance naye abantu bajja abantu nga 15 tunoonya Lutamaguzi ye mubaka waffe tuva Nakaseke batuggaliraka Kampala tetusobola kuddayo Nakaseke ng'olina okunoonya sente todda mu bino okwegira nti ate simanyi mugende onoonya sente n'ogamba kankuwe kyensobodde okuba nakyo kubanga bannaffe mu biro bino ebyokulaba ennaku teri n'omu akulabawo kituufu n'ogamba kanyambe kwono kanyambe kwoli teweekwasa ng'ababaka parliament abamu bowulira ababakola obutaarataara naali badde nzijjayo naye maama nzi simanyi nkuuma linnya n'omugamba gwe genda mu maaso okuuma erinnya abantu bwe bafa enjala kuba bali bulungi waliwo n'abali obulungi nga teetaaga kujjayo sente ezo ng'alina biliyoniya sizamwe bawonera anti kati kyenkugambe sente zigenda mu balonzi kyenkugambye nti si zaffe zituyitamu buyisi naye yo gavumenti kyekola basibo ne banyabo gavumenti eno ngeza abasajja abagikoleramu bali bongeza omusaala ewugula omanyi kye bayita okuwugula n'obanga ogenda Masaka n'ekuwugula ne weekanga ng'okutte ly'embaale ng'oli eyo mukuba ne bakubuuza olaga bwe batagende Masaka ababadde balina okubanja emmere ekuŋŋaanyizibwa bali ku parliament wobeera bakadaaga bwe yaguze ennyonyi mu miliyoni 2 laba buli mubaka yaguze erikoputa mu miliyoni 2 n'omubuuza wuliriza gwe tebakuwugula tebakuwugula bano bakuteereddewo ekibozibozi bakisasulira ne sente n'osanga munnamawulire omu ng'akitaddeko emitwe n'amagulu asobole okutambuza naye nga tomanyi nti ali highly facilitated n'osanga omuntu bano bayita babuloga b'oku social media ng'alina akawunti 200 omuntu omu akuba mu kadaaga n'akuba ababaka ba parliament n'abayita embizi n'akola atya bwe bamala okubayita embizi ate n'obasanga ku ofiisi nti mubaka afa n'omubuuza nti omubaka omuti gwaffe n'ewuwe gubalako sente
nti zosuubira ogenda ziveeko nti ezo mbizi n'ogamba nti nedda mujagala mwawule wakati w'ababaka ba palamenti abafuta be mutalabangako nga babayamba n'ababaka ababasiibamu abamu abeewola n'okwewola nakugamba ano mukunja n'ajati nti mukimanyi nti abantu abamu bwe bava mu palamenti n'ebitogi by'essaati bikutuka lwaki ate mwali mubalabyeko andi mu expense gyalina nayo mu constituency nene nnyo temulekera ate mwe be mugamba abayoola ate ayoola lwaki ayabika essaati kuba nalisuubidde nti alya ku zaakedi ze yateekawo empitirivu ku mansonizi sky scrapers yateekawo ku abalya n'olwekyo ffe tugamba abantu baffe ab'omu kibuga mubanje emmere ekuŋŋaanyizibwa ye eragawa kuba ffe twali tuleese ng'abaka ba palamenti nti emmere buli lwekuŋŋaanyizibwa kaŋŋambe nti ekuŋŋaanyizibbwa olwaleero enkyeka egabibwe kuba twakwata bilioni 4.5 tuziwa abeerodiyo n'olumu weekanganga n'abasirikale bangi okusinga emmere nga bali wali batamu nobabuuza ate emmere eri mu sitowa mukimye ekinti tujje ku accountability eno bwasitulawo akasawo bwatunulako mu bbanga n'agamba enkuba etonya nnyo bwatambulako wali mbowekisakate tetujja kumuwa mmere ani yakugamba nti buli ali mu geeti ye yagizimba kuba tulina ababeera mu geeti nga bapangisa luli nagoba omukyala emisinde simanyi abeera eno mbalwa eyo simanyi na mugongo nga ze ne famire ye mubaka tunoonya lutamaguzi twali mubaka wa Nakaseke ne mubuuze maama siri mubaka wa Nakaseke naye tekitegeeza nti buli mugugu ogutikka enze enjovu bwebeera nga nnene tekitegeeza nti buli mugugu gw'omu kibira yerina ogwetikka enkima yeetikka ogwayo omugugu gwayo n'enjovu neyeetikka ogwayo ne munyera nezeetikka ogwazo n'ensanafu naye najja tetunnafuna mmere batuyiseeko mu kisaakaate simanyi omubaka waffe luli yatufuumuula nti ate kati omubaka yalina okuwa emmere mbadde ngamba gavumenti twagiwadda ssente twasooka ne tugiwa bilioni 5.9 kati ennaku ezo kye yakoze era abasajja bazze ku palamenti kyembudde neebaza nti abayiiza gavumenti eno babongeza omusaala yayita basapulaya bakawunga kino mukiwulirize kikulu nnyo negamba buli agenda okugaba akawunga n'ebijanjalo tuleetera akawunga ne baleeta ttani n'ettani z'akawunga bwe bamala okulaba nti katuuse wali eri ku senta yaabwe ne bayita aba UNBS ne batandika okukatesitinga omutindo ne babagamba nti okusinziira ku ttani zino zonna ze muleese ebitundu 98 ku buli 100 tebisisinkana mutindo kati ne babawandiikira enkeera nti babaleetere ssente ezigenda okwokya akawunga ke baleese ne bakuba omulanga abaleeta obuwunga okubuguza gavumenti nesala akakodyo negamba biba UNBS ebitundu 98 ku buli 100 akawunga bano ke batutte okuwa gavumenti ekagula okukawa abantu tekatwinkana mutu ne babawandiikira ebbaluwa nti gwe buli eyaleese akawunga weereza ssente ezigenda okwokya obuwunga buno kuba tebutuukagana na mutindo ne bafuumuuka emisinde kati bali eyo beekwese oleese okuguza gavumenti ekufeze mu ggwanga muno ataagala kubba ng'oyo fala owugulako obuwuguzi bwoti n'owugulako kati obuwumbi obukuŋŋaanyizibwa wali ku senta teri abubuuza nako essente ze twayisanga palamenti ffe tukyazinsisitingako ze walabye Kadaga ayombagana ne mukulu mune ate naye kye tumwebaza agende mu maaso kubanga ekintu kino ekya covid kijjeewo bingi bulijjo tubadde nga tutuula mu palamenti tubuuza ati bannaye abasijja ssente ze mubayisiza ez'ennyongereza ezitaggwa supplementary ezitaggwa zo ziriko maddi muba mwakayisa budget mugenda okulya mu State House eyagala supplementary mbu naye za gundi seziridda kubaako mbalirira numba mwakabayisizawo zino ndya palamenti etudde yaddekola muteriwo beetaaga simanyi ssente ez'ennyongereza ne muyisanga obuwumbi n'obuwumbi naye nga temulaba impact yabo ku ground kakati olw'ekitiibwa Kadaga we yavuddeeyo n'akuba omulanga kino nkyebaza nti executive emulwanyisa ne judiciary emulwanyisa era kye twayimiriddeko ku budget committee babadde se bakomyewo era okukola ejjoogo nti basaba supplementary endala ono yayise nti ababaka babbi berowoozaako bokka okuwugula kubanga ye tayagala kiboozibozi ky'ababaka kive mu ddiiro kimuyambako gwe yali banjizza emmere weekubagiriza ku mubaka eyalisabye accountability weekubagiriza ku mubaka twafulumya supplementary oba ennyongereza ya trillioni emu mu bilioni 10,300
1.3 trillions trillion emu mu billion ebikumi bisatu naye zonna tetumanyi bwe zitambula abantu beke parliament yatutta obukadde abiri wewe raba ababaka be batutte n'omubuuza nti trillion eri wagirondodde mu billion ebikumi bisatu oli akuugula ogiveeko bw'olaba ng'omubaka w'omubbi yajjeyo obukadde abiri nze nabawadde solution kubafa abamu kufe tusaasaanyiza n'okusingawo era tukyasaasaanya tetusobola kuzaffe nze tusobola kuva ku muntu butakuyamba nga nindi ku bulingi w'e Kampala abantu b'omu mambuka bafuumudde ababaka bawe ne babagamba ebiboozi by'obukadde abiri mubirekeeyo Kampala ffeno twagala mmere na kutuyamba era tolisanga muntu w'omu mambuka nti ali ku biboozi babeera wano mu Buganda region ne beekubagiza wawe ababaka ba parliament babagulidde ekyemisana wawe raba gavumenti yawadde buli mubaka omutwalo gumwe ali ekyemisana bamuuza ku mulimu gy'okola olyayo nti wawe raba banne gavumenti weediibuuda owootwa mubaka omutwalo gumu ab'omu mambuka bakugamba nti ffe ekikumi kyonna kyoleeta azironga zikisobola okutuyamba okuvuunuka wano ne bwe kiyamba muntu omu ebiboozi mubireke eri e Buganda yeriene ebiboozi gye bagamba abantu okugaggawala ne bamala emyaka 35 ng'eyalina ente kati takyalinawo nakamiwaka yeri omuntu gw'osanga eyeekubagiza omusajja omukulu ow'ebirevu n'omusanga ku gombolambu alinda gavumenti yemuwe tayayagala na kulima kibanja kye yeri eno omuntu gw'osobola okusanga omusajja omukulu ne bamufera nti emmotoka ya gavumenti ndi ate ya muntu wa bulijjo